Tubanilizako mwenamwena balaiba Mtindo TV, yenze Mtindo the writer, call me the lyrical general, the lyrical fundamentalist, also kumpita nacho yagala the right mistake, nobody yet me at your own risk. Program bajita Mtindo Express, oliku Mtindo TV, onako ero ninechipya chembaletedde, era nga luli omulundi ogwasembayo twalina Risk King si Uganda onako lwairo kyanjawulo muko Masavu Merere nino muyimbi agenda kusooka kubeera nga babuzaako tulabe nga tugenda maaso naye teweerabira ku TikTok, Instagram, Facebook ne ku X Mtindo TV beera ngo subscribing like ngo sharing byonna tubeere nga tubikola kansabo mukulu onasooka abuze ku balabi ba Mtindo TV tubeere nga tweyongerayo mbabuzaako mwenna abandaba ku TV eno mwebale nnyo mwebale ddala sina kyamaanyi nnyo kye ngenda kwogera. Soko babulira amanya gwani amanya gange nze Shagahira ag'obuyimbi amanya agange amalala nze Nalulyo Deriki era nga ga kitange Shagahira Bahira manyi baba bawonya Bahira baba bawonya ati gwawonya alago gwawonya nzawonya endongo mukwano gw'endongo yamenyeka oli mukwano siri mukwano naye nsolo kuwonya abamenyeka mukwano endongo gimaze mu bbanga gimaze mu myaka 3 emyaka 3 gumu 2 etujagamba nti oli muto zenne bise bisinga omuntu amaze mu ndongo mwaka gumu nakwata omulala masaga muyita upcoming naye kati engeri kye tugamba nti abata nakuba kajji bulungi tugamba upcoming ne tugendera awo kale emyaka 3 gyomaze mu ndongo osofa omubali gutambula gutya ombali sigututte nnyo ng'ensonga enkulu tongere ku ddoboozi sigukutte nnyo ng'ensonga enkulu kubanga nina emirimu emirala gye nkola nti nnyimba y'oluyimba myezi 6 nekomawo bwentu naye nga sofa nkomyewo mu ndongo kitegeeza okuyimba sigamba nti ye main business olwo ine ebirala by'okola endongo ogattako bugazi yesebo nyimba mmeka z'olinawo ne nyimba 4 nyimba 4 kinaki nina chupa lusoko njagala bandabe chupa simanyi oba wanteeka mu chupa tuluyina so lusampolingamu abantu ne balu bise bisinga njagala nnyo embali n'omuyimbi nga nina omuziki gwogere okusinga chupa mu chupa lwenda wano mu chupa by Shagahira siyo no wano okay chupa wali otegeeza wano chupa omanyi abantu basobola okukwata omukono nga wona okwata omukwano soko otuweemu mulabi wa Mtindo TV soko tuwe bulungi mukama yetu gena muzisinkana ekitundu kizirize naye omutima gulumayi wasangibwawa omubbi wako kitundu ky'omutima yambulako yadduka nakyo sawa musamisala musisinkana ekitundu kinzirize naye omutima gulumayi simanyi oba yanteeka mu chupa oba mutampeko bakikopo kyagama kubale twazisinkana edda mu kubo ime yansigala ku maaso ne ku mutima Dede maso tugende ndi mukafiringa chupa tomana nga wenvira ano nga mfunye imigo wayimba tugende sabula tugende nakiko kyabanze enkyatule kiki ekyaliwo wasooka nosisika n'akaseera akaani katono imete yasigala abangi beerabi lwaki yanzigalirayi kimala mu chupa bagenda kuloga omuyimbi gwe bayita Samasoja omumanyi mpulidde chupa eno naye kale katugenderawo mpulidde ng'oyagala okugiramu nali ku nyimbi endala ze mbadde mpulira nga ndaba ogiragira tuge olina mu chupa oluyimba kyolala olina ninamu njagala bandabe olwondo mmanyi okwerabisaamu kyemanyi kwe nakumanyira kwe nasooka okutegeerera ono mukwate mugambe ndi ku show njagala bandabe si yoono wano aya tuwemu second singazi zo dakika ngemu njagala bandabe bajja kulya the bad man njagala bandabe ne mama gwandabe we watajja kundaba manya bafuuse n'abalabe kamanyi njagala tugende sabula nze kamanyi kategeera kyemaye kwe nasooka okumanyira kayimba tugende Chichinguza kamotoka kapya bandabe
kyechinguza obuvazo mpya bandabe kyechinguziza kasimu akapya bakalabe ku TikTok nawandeyo bandabe mu video na utandeyo babulabe gano mateeka 10 gano mateeka mapya gano mateeka 10 kale kimala kayimba kyakala koina nga tetunaba kweyongerayo maaso obudde buno oyinza okuba nga tokayina mu studio ne bakayita mulongo wange nangambye toli mukwano naye mpulidde imi eno mpulidde mulongo wange bakumenya mutima mukwano gwe wadde nze yanze wenga nze ngeri gye bampitamu hila owonya ndi muwonya muganga teyeganga mutubbiraawo ogamba emyaka 3 gyomaze mu ndongo ebiseera ebisinga omuyimbi wabajja abako n'omuntu gwagamba nti nze ono nzize mu ndongo no either ya inspire nze okuyingira endongo oba role model wange gwe muyimbi ki gwogamba nti ono muyimbi radio moze omugenzi tofa utandikidde ku mugenzi omuyimbi kati obudde buno gwe nina Kingisa mwe nasemba okuleeta ano risiki yangamba Kingisa naawe ngambye Kingisa kiki ennyo kyayina kyogamba nti kino kyomwegombako Kingisa kyomwegombako nti ayimba ennyimba eziruma abantu ng'oluyimba lukusonsomola naye kennyini ogaza tugambe ennyimba eziri ow'emyoyo nga lukuyingira n'olufiiringa singa kibadde kyetagisa naye yalibadde hiira somehow Kingisa hiira oba yeyite King hiira weyagaliza akayimba akalala koyina akayimba akalala bakayita feeling ekano akapya tujja kayitamu nakawuliriza nze ng'omuntu n'omulabi wa Mutindo TV ayinza okwagala okukayitamu nga tunaba kweyongerayo mu maaso kubaako byenkubuuza otegeeza abalabi ba Mutindo TV soko tubuye social media handles okozesa ki abantu basobole okubeera nga bakunoonyaako faster abantu mwena basobola okunoonya ku Mutindo TV oba ku Shagahira TikTok gyendi YouTube okozesera Mutindo TV okunoonyako Ashagahira mu abatamanyi genda oteekemu SHAGAHERER ojja kubeera omufunye oba oyanga bikutawanyiza Mutindo TV buli wamu wetuli osobola okubeera nga otunoonyako tusobole okubeera nga tukutuusako omukulu ono nga obeera ogambye kaakati ekigenda maaso mu ndongo waliwo ebyabaddewo ebivulu naye saagala byogerako waliwo emuyimbi eyakaabye naye yonja mukwatako olulala akati ekigenda maaso mu ggwanga tulina ebyobufuzi mu ndongo kambere open abavubuka abasinga bali eno maanyi g'abantu people power nupu magere kati ne wabawo n'abavubuka abaliko eri ew'omukulu omuzeeyi atutwala oli kika ky'abavubuka abagamba nti nze nkuba endongo naye ndi mu struggle nga bwe bagamba ennaku zino nti struggle mwendi mwoli tolimu sijja bigenga nnyo tujja byogerako olulala yaani musajja mutiitizibwa otyo ate bagenda kukuba miggo teri ka drone kagenda kujja teri musirikale agenda kujja kamera entunuddemu ayi kamera ate kati teba tejja kudda tembuuziza kibuuzo nenga oli mu struggle oba tolimu kyangu tujja kudda tubyogereko kaakati waliwo ennyimba ezimu ze saagala kumenya n'abayimbi omuyimbi gwe nasemba okuba naye wanaye n'abayimbi be yayisaamu eggaali yayisa mu muyimbi ayitibwa Disita oba yayimba Ozambe Shifula simaawe nakusanze ng'okkirira n'ebyaddako n'ayisa mu Liri Puzzle oluyimba lwe olw'enkudi n'ayisa mu Gravity omutujja oluyimba olwa Doozi n'agamba abayimbi bakyasinze okunona industry ennyimba bayimba ennyimba eziwemula saagala nnyo mukaayanya naye ne ng'akale ne muwa omukisa n'abayisaamu eggaali gw'okyogerako ki ku bantu abagamba nti kati music naddala abaana abajja kati nga mmwe omwana agamba okusamba akajinja kujja mpemule ayitewo okyogerako ki sijja kwogerako bigambo bingi nnyo naye okusinziira buli omu okuva gye yava gy'ojja ekifaananyi ky'otambulirako kati nga nze sisobola kuyimba nnyimba ezo naye era we wabaawo omukisa ogujja nga nsobola oziyimba nsobola ng'oyagala okuyitawo noba nga sikuyitawo kisobola okukolebwa mu ngeri yonna endala n'otukuba enkudi paati 2 kisoboka maswa Liri Puzzle ofunyeyo mugandawo oba mukole enkudi remix uno wano waali mukime mugende mukole enkudi remix bagamba music
mulimu abajja okunoonya ssente mu music. Awo wembadde nzija. Mulimu abajja okusanyusa abantu mu music. Ne wabawo n'oli ajanga music kiri munda mwoyo. Nga mwoyo kati ate abamu ne wookera ku makya n'onzuukusa n'ongamba nti kano. Kati ate kateekawo nja kawandiika nga kuteera. Nze kuwonya. Hira. Ayitegeeza gwe tokimyemu ssente tozze kusanyusa abantu ozze kuwonya abantu nakuyando. Nakuyando. Olaawe nkutegeera ogenda kusasula olwekyo. Kakati nkyo kyakye njagala okumanya. Oga omazemu emyaka 3 mu ndo. Kusomozebwa kikosanze nga gwe omwana avaayo kuba abaana basinga enkokola nzimanyi gye ziri eno nnyo. Enkokola jozi bukusomozebwa kikosinzo sanga nga gwe. Oba inaye yalukuyisaamu olukokola muyiseewo yeddeko. Nali ntuuseko kewantu ewamu ne banteekamo coach. Boogere abakuba enkokola tubalabise. Abantu bange nnyo wadde banteekamu olukokola. Kashaka kuba mutiitiizi. Toba mutiitiizi. Lula mu kamera ogambe nti gundi wakuba olukokola bya bisuna industry muganda wange. Wakuba olukokola naye olikyaliwa. Sijja kuwaayo mwana mu kamera naye mu kukutu tujja kwegwako eyo. Mu miti ya Namuno. Mwebali. Mwagere naawe. Kanaawe mulabise. Swaza sitani. Sitani ye muswaziza. Tomuswaziza ng'oganya okumwogera naawe. Mwogera abantu bamutegere nti gundi wankokola be basudde industry yafa. Ekyamazima kamuleke ajja kwedda ajja kwekuba mu mutima. Ajja kumanya lwaki wadde. Gundi wadde sikutegedde wayisa mushagahira olukokola n'omusamula naye Katonda akulaba. Mbojeke enkokola kusomozebwa kyo okulala kwofuni. Okusomoza okuddako nti sente mu music. Sente mu music oziyiga nti engeri gy'oba nga tolina promotion. Kikutwalira naddala okubanga ennyimba ozita oyosaamu omisinga okuta mu kaseera kennyini abayimbi mwe balina otteera. Ekyo ebiseera ebisinga bapukaminga abasinga bakingamba nnyo naye nga sinaba kuddamu. Kansooke nkubuuza ni producer wo akuproducingira music yo? Nina abaproducer babiri, nina Perfect nina ne Misk. Perfect ne Misk. Banaabeera comfortable ng'oyogedde ssente ze bacharginga production. Producer Perfect nani? Ne Misk. Ne Misk. Bacharginga ssente meka production? 3. Buli luyimba. Kisinziira kati ffe engeri gye tuludde nabo gye tuli abayimbi bakyali baabwe mikwano gyabwe tulina engeri gye twekonakonamu ne tusobola okufulumya endongo. Akati ebiseera ebisinga ogambye ekya ssente like ku kituufu buli upcoming agamba akasente kantawanya production waabwe ku nnyimba z'empulidde ali fine ali ku trend atambula. Naye kino nterolesa aba producer oba olina omwana atandika 3 ago mulo si mu bubi gaba manjimu. Kubanga sagala banafuya nti banafu si bana ba producer bakabi. Naye kati kamenyeyo producer omu. Eno beats omulaba. Kamenye eno beats kale kangambe Brian beats kangendeke wa remix mpola bacharginga wakati we3. Naye nga kalo ya producer bakoze eki? Bavuddeyo. Lwaki ngambye nti sente ziba nnyingi ku mwana avaayo? Gye 3 omwana osobola okukola audio 2. Omwana musalire ko mugeye 15. Wakuba akajji naawe oba ovaayo. Ina producer ambe sagala yisaawo wano naye niwe kamba yiseyo kati Urban. Fena Urban tumutegeredde ku Vairota. A dropper tumutegeredde kwa lero mye yayimba kyayiwenjaye omutume Planet. So one blessing tumutegeredde ku Victor. Bali ba producer naye nga olaba story yaabwe. Bagabako ne music obwerere. Producer abanga muwandiisi fo mwana jana gamba sinaamu. Naye nine 10. Ate nga neze 10 sizizo gwa wandiisi. Nagamba niline 10 lye nina nyamba ngende wa producer gundi nzimuwadde akoleddemu. Namugamba yize n'omuwa n'atuuka ne kimukoya nago wange. Kankutereka abiri ku simu olyeko. Kati ba producer wensabira abaana bano bayiri bendongo bakaba 3 gaba mangi mwana. Ati simugambe 3 15 si wabi. Ngojeko ekyo. Akoja simade nkayisaawo ngojeko sente n'enkokola waliwo ekirala. Ekirala namwe ba presenter mu bulabula.
ba presenter tubula bamuyina emirimu mingi ko simanyi njagala otunule mu kamera ya Mutindo TV obulira abantu yakunoonyeza nedda nze sibirimu nula mu kamera ya Mutindo TV ogamba abantu yakunoonyeza nze ntunudde neno wansi bayizo gakutemeza ntunudde neno bagambe oyinza okubanga kale so iza tunule abantu bagambe ani yakunoonyeza kujja ku show nze sibirimu go antemeza ekyo kimala kale sasa ebisinga ekyo anyway oli mutuufu ku nsonga ezimu obwendala n'ebiseera ebisinga ntera nnyo gamba abaana oba teweefuddeeko togenda kwefaako nakubulidde story yo n'omuyaye gwe najjako interview ya Social Risk nali ku byange yo n'asooka mpisaako piki n'andaba nadda nangamba buladi nanyinyonnyola tamanyi simumanyi ne mugala lunaku bwe ojja kujja tukole interview nze mba njawo nga ngambye wendi mugala kali katukole nayitawo kati naye olaba nga waliwo kyakoze eki kati presenter yeso okubula kituufu bya mirundi ebiri namwe waliwo ba presenter oba banamawulire abalina obusobozi obuyamba abaana ba upcoming naye nga mujeyita yes je bali abajeyita omwana upcoming nakutuukira naga blood nawe dongo yange mpisaamu oba mpayo ka interview ku channel yo olwokuba oyinayo gwomanyi gwogendo lyakaataano n'omugamba yegwani shagahira ani ankumanyi nze sirikira namuli eri siina budde bwe so just naye tomanyi ono omwana atuuka n'ayitawo n'akujjukira nti guuni yankwatamu ate n'otuuka nga yalina okuyisaawo n'ekitayitawo naye n'ekirala abayimbi naddala ba upcoming abasinga ntera bagamba muleke kulowooza nti endongo yeesukuma yokka nawe iriba muko ononyeka abantu genti guni nonyako ninawo kali wandi ninawo kano kitambule ngojeke waliwo kusomozibwa okulala kofunyemu kusomozibwa okulala nti obudde ne mukama wange nti nina emirimu emirala no okubalansinga obudde bw'omulimu obudde n'emirimu ekyo kyangu nnyo obudde n'emirimu ebiseera ebisinga naddala ba upcoming abasinga abali eyo nga bakozesa endongo eno vibe abasinga vibe ekola n'ekiro vibe etambula ekiro okola emisano mandi kati emisana nkoze ekiro ba producer ekirungi bakyaliwe mugeyi sawa 3 bidding enda kusalako olumbe osuleko osuddeyo okujjako ngamba nti oba oyinayo obuvulu nga bwe bukulemesa obudde naye mukamawo anyway simanyi naye mukamawo abanga naye muntu n'amanya nti oyinayo akavulu adi kyakutemu ogenda oyiribe okitegede obuvulu okubakuba sijja buyita buvulu ebivulu nkuba okubira ddala soka balayi ba Mutindo TV oba we namba yo kubasobola okunoonyeza enamba yange eri 075 49 76 810 jiddemu 075 49 76 810 ebisigadde namba y'essimu gikoneke ebbeeyi mujja kuteesa zonna zaanaakusaba mujja kubiteesa naye sibirimu mujja kuteesa n'omuyimbi okujjako ng'oyise wange ne nkugamba nti wano oba wano kakati n'ekirala muno mu kitundu mwe tuli ba upcoming bangi naye nina omuze gwe mpuliramu temweyagaliza upcoming mwena muyiriba kuvaayo naye temweyagaliza buzibu buvaawa in fact mulimu n'abeeroga mulimu n'abeeroga temweyagaliza mulimu n'abeeroga naye mwena mulwana kuvaayo sina kyenyinza kwogera kwabo naye shagaya kinayo oli mutiisi simanyi dagalasibwanga kyali wange dagalasibwanga omanya WNBS dagalasibwanga obaako kyomubuuza afuba nnyo okwesigama taagala yingira bantu nedda abantu basobola wewanga waliyo bakyalinga we bati bakola bakyuseemu obamanyi bakyuseemu ze sina gwe mmanyi naye wabanga kalenga muno mulimu abateeyagaliza nawe otegedde okuba ina abatakwagaliza simanyi Katonda era bagenda kulabanga ka video kala bagambe yagezeewo ku Mutindo TV nange kangendeyo nsaba bajje anti kati Yesu naafu ffenna kye twagala bajje naye ojjidde mu mutima ki mutima mulungi anti kati oliye tajja kugujjiramu kati kyenkugamba kamusabire ozi wagambye olihiira naye bayisemuko eggaali abantu abataagaliza babiri banne mbasabira busabizi oli mutiitiizo basabira mukama abakakali oteekeddwa okuba obamanyi naye toyagala bwagazi bomba manyi
naye mbagala nnyo omanyi abalaba bw'obeewalamu ofuna ebizibu bingi olina obbasembeza. Sikusembeza gasiya nankutegedde omusembeza n'omujjako buli kakodyo kanaakugiramu okukola ki gyokoma omusembeza naye okuyingira okera ku makyanga ofudde. Kakati ennyimba wagambye tulina ennyimba mmeka? Tulina ennyimba 4. Ennyimba 4. Ndaba Eccupa, njagala bandabe ne mulongo wange ne feeling. Ne kanaaka feeling ke kali recent. Ani ya producing akayimba kano ani akawandiise? Perfect. Ya produce nawandiika. Yawandiise nze songwriter. Guli yawandiise even producer. Perfect. Oyina video yonna? Lwaki? Tongamba sente upcoming answer je musoosa. Sente. Bana sina sente za video za bei. Lwaki toyinayo video? Ngate music muwulira mulungi asobola otambula naye music yona atambula nnyo ebisa ebisinga ka video we kabaako bonasi. Lwaki toyinayo video? Sina video olw'ensonga tibajja kutandika onoonya ennyimba. Ekyankozesa ekyo kale sofanga ennyimba ntono. Naye kati ennyimba ngenze empezaako nti ku bivulu kati nkubira ddala. N'ekyo kiri mu pulaani. Naye kitegeeza akasente kojja mu bivuluvulu by'okuba mbadde manyi ko savinga n'okolayo guno. Kambeezaawo ng'omuntu wa bulijjo okusasula lenti. Nange okweyagala ng'omuntu naye kansabe Mukama inshallah. Ne bapukaminga abali eyo kampiseewo no kyali wange just ngenda bagamba nti ebintu bino bisoboka. Video teweetaaga bukadde bwa sente. Yes, for good quality na buli kimu extremely weetaaga milioni za sente okola video ennungi. Naye olaawe tuli wano. Olaba gadget ze nnina ze nkwasa na buli kimu kye nnina wano. Okimanyi zikola music video neggwa. Obadde okimanyi? Gwangambye se. Obadde okimanyi? Badde sikimanyi. Kyali wange Fadix womba temumutegeera. Fadix akolera Fadix big up. Fadix akolera bajoze Chakala aba CB Talker. Content we gwakola mukozesa na simu. Abali eyo bachenjogerako kibuusabuusa genda onoonye oluyimba lwali Puzzle Irina. Fadix video yagikwata naki? Na simu. Nonyo oluyimba lwa Rain omusoyisoyirwe bayita Edigalo. Yegwe ngozi manyi nnyo. Lwe bayita Edigalo. Yalukwatisa ki? Simu. Kale kye nkugamba teweetaaga nnyo bukadde. Funa omuntu golaba nti ono omugee buladi. Tukoze tutya kuba nyimba kati ono ani? Nino oluyimba lwempulidde wano nga walusana video lusobola otambula bulungi. Kamutu waliwo oluyimba. Chupa asobola otambula yeetagako video asobola otambula. Feeling tugenda muwulira tulabe. At least nobanga olinayo video 2. Kale wabanga buli nyimba nyazo ofulumya. Funayo video 2. Nga siza beeyi nnyo, scripting nga ziri simple. Nina akayimba kengenda ofulumya gye bujjakaawo ka video ke tugenda ofulumya. Ojjagiraba naye oba tonnyonnyodde nnyo muntu nti video eyo bagikwasa simu eyo na kiche nina wano kibinza obeera ekizibu okutegeera. So kati sagala nnyo mwekwase mutya tukiri omuntu omugee kati buladi njagala kino tukoze tutya. Okitegeere buladi. Kakati ku nnyimba ze tulina zino wa producer ina abiri olina Yesu gerikoyo ne producer omulala. Producer kyali eyo soko tulule mu kamera omugee mazima singa nkolako ne producer onomba kye kiroto kyange manchi mazi. Ba producer bona bakabinga mwe muri Atini on the beat extra nation level. Ninayo TON production. TON Tone. Nesim production. Nesim City Boy. Nabakulaba. Ne mu inbox nja buteekayo. Bona era njagala mbatuukeko mbasale kuba music wange kyamuzi mpulira njagala tukeko mu abasajja. Wamanyi kuba waliyo abatulimbalimba nti bakola music naye nga music tali mu kiriisa. Ng'owulira mu bakubo mukubo basinga. Nga tubakuba ffe bapukaming tetutya ddenja. Bapukaming temutya ddenja olinayo eggaali.
Sina ggaali. Bayimbi balina eggaali. Kulengedde n'omukulu gwezze naye ye Kanyama alabika ayika yakulira eggaali. Aye balina eggaali yo ng'akusoogamu oba oli awo ng'eggaali ekusazeeko. Abeerako ku kiddo. Abawo ku kiddo. We nkusoogerako buli nga mukulu. Omunene omutwala wa. Abeerako ku kiddo. Nkutumiddeko muganda wange ngamba abadde wagamba kyonna kyonna ekiganye yasooka oyiwawo omubiri. Oyo w'amaanyi. Naye tulina Kanyama gwe twalabye essasi lyavuze. Ye yasoose okubutuka emisinde n'ayingira ensiko. Kigenda mwogera nze sibimanyi naye ejja sinjagadde kayisa mbaako. Bana baswago bakuba bajja kunsawulira bwereere. Kakati muyimbi ki gwe wandyagadde okola naye kolabo? Kolabo. Ba B2C. B2C, Bobby Rush, Julian and Mr. Lee. Wizo Manizo, good life for soko omuleke. Why? Achai nebizibu bye, achabanja sente za concert, sajja bagenda mujja muli nnyo. Ate udde uno muta ayinza kolabo. Oyinza okutambula n'oboya ne bukogwa ku ntumbe. Naye nga Wizo Manizo big up, good life. I know muyimbi gwaleeta omupya akayimba nakalabye kajja. Oyo myaya atera omubaakingo yayimbanga radio. Bamuyita is it Viper something oba nja kulijjukira naye nga kalungi. B2C Wizo ani omulala? Kinsaha. Ingisaha kale. Ingisaha oba mutuuse wane kalifaaga nago olutalo ndaba teruggwa. N'omutujjo. Gravity. Nange. Gravity omule sasa gayingira Gravity. Anyway Gravity omutujju kulikayo ku show kulikayo erugogo byonna twabirabye wakubye. Abakuba. Gravity wakubye. Bakube. Abate. Gravity bakube. Yabakubye kulikayo Gravity omutujju banango oli wakabi wa performance. Babiwulira. Lugogo yasabye amazzi. Abadde baga nti Gravity takuba yabalazeeko. Leero ali mukono we twogerera ono alabira video eno simanyi jana abali naye nga kyakabi ayina akayimba bakayita Dozi. Mama empiso esusse nengamba kale ayina akayimba ne Winnie Nwaji eno beat sera producer kalibe babayimbi banjagala kola nabo. Benjagala osoko okukola nabo. Mu miti ya nani akulira abayimbi? Akulira abayimbi. Oba temuyina association. Mwebali naye sibagenda nnyo naye nga mulimu City Hunter. City Hunter. Anoonyeeko wajja tunnyonnyole. Era ajja kubayita ajja bayisaamu eggaali. Mugamba nnoonye maana ffe tukoyo nnoonya abantu. Ajja bayisaamu eggaali. Affe tukoyo kuba wali ebintu bye twagala waliwo association waliwo federation z'abayimbi ezo. Babeereyo ku federation ne banywa soda baba abasajja ne beeyagala bye beeyagala ne balya essente naye nga babuuza district endala mmwe ani abakiikirira. Kuba we nakugamba federation oyinza okugamba siriimu naye ng'ogiwulira si bwe kiri. Naye ng'ojawulirayo Kenzo ye president n'abasigadde naye kati ng'eno ewasigadde ewammwe teryaliyo naye mbadde mbasuubira okuba nga muyina ekibiina ekibagatta mwenna tekiriwo. Owekiri mufuna kubudde ne mutuula ne mwogera ebibaluma. Ne rehearsals ne tukolamu nga abooluganda. Rehearsal ne mukola ne mukuba. Mumayo tegeka ku bivulu ne mugamba nti tutegesi wano nga bannamitiyana. Olwekyo nawulirawo nva mitiyana. Naye nva mitiyana ngendo muwulira abayimbi bempulira bonna bali bemitiyana abayimba be baleeta abanene. Abanene si bemitiyana naye olw'okuba nti Kasasiro tebalina kye batugamba. Bw'oba otimbye nva mitiyana sooka owa abaana omukisa. Anti era be baali abanene ku stage. Bali abanene be baleeta babafuula bato kuba nva mitiyana yali y'abayimbi ab'emityana ng'abayimbi ab'emityana nga be banene. Kyali liddawo? Kyali ku Eden City. Eden City wano? Ne maama Eden City ogenda kukola ssente oba musajja abakazi kati ndowooza olina 8. Ke kaliko akafaako kati. Nkijjukira baakitimbako okwo naye mukyalimu nnyo okulagaya kungi tetubawulira. Kibulamu temuteekayo zittuwa nti tutambulako wano ne wali. Tuwa zijja mu maaso abo bagenda zitega. Nino omuyayi wange gwe nali manyi microphone Vector. Omumanyi? Muwulira. Wali awo microphone Vector yabula. DJ Hazi omumanyi? Edmani Jesus. Jali.
Edimani Jesus nawe nkwagala nkukyazeko. Jali. Yesu yali muddugavu n'akagalevu kagaddugavu. Edimani Jesus mutumiddeko alina salamviri wali eri maaso ganyu ayiwe. Mumanyi? Sajja producer Aizo mumanyi? Yes sebo. Aizo mumanyi akyaliyo? Aizo wala video eno nonyango. Nakoyanga ko deme wa Aizo. Naye Aizo we nali manyi simanyi oba akyaliyo. Yasenguka. Yali waggulu mu paaka. Yaddawa? Yavaako kuba yakolerako eri ku munwe wa Hazi. N'avaayo n'adda ku paaka awo waggulu. Zukira nakolerawo demo yali ya muyimbi kyawo. N'avaawo kati okuva olwo mbadde ndodo muwuliza. Yaddawa? Musajja wange nnyo banga mboba yadda side zeyo ba mu Kigogwa side zeyo ngagenda kusaza Aizo Pro Mityana olaba video eno nonyanko nkwagala muko tulabe kisajja teyampisanga bubi antenga production wenju yatachi kweri ba producer kyabali Mityana muno omuntu be yandyetaazo gamanti kangende nkolereko wano naye kyali wange gosoko okwogera Aizo ze gwemanyi kansoke muyiseo Aizo Pro Aizo nengo okusingira ddala nsaba buli omu upcoming asoka alumbe ewa Miski asangibwawo Miski asangibwa mu Kigogwa producer Miski mu Kigogwa Mityana okay Fina perfect Mityana naye alirida ali wansi wa Kiyudaya mu Kiyudaya omu mulala abo be bankolera nganzi be bankubira perfect ne Miski ne producer Aizo abatakubya kubira lwampaka ajja kunkubira ku waliwo gwempulira ye Panado mapesa namuulirako naye sikulira Panado mapesa wa Panado naye simanyo ba tachiera ddala Panado muulira naye simanyi nenga bambya Aizo kunoonya blood even producer Miski ne perfect chakabi ogambya ani akulira abayimbi Mityana muno site anta anoonye akunoonyeko ajjeko ku Mutindo TV ategeze ku bantu ebiruma abayimbi be Mityana betwagala ebyo yennyonnyoleko ku federation babateeseze ajja kujja kakati nga tunatera okusiibula abalabi ba Mutindo TV akayimba akapya bakayita batya feeling ogenda katuwa konna kaako sabula tugende abalabi ba Mutindo TV mwena akayimba kashaga hila bakayita feeling osogenda ku social media handles ze no munonyako shaga hila ebisigadde osolo okunoonya Mutindo TV akanamba je kalimba nsolo mukutusako katulira akayimba ke akapya bakayita feeling agenda katuwa mu bukakamu obulungi tukafiringe kati gojja kutubulira olabira ka video kano anayimba tayimbe waba tayimbo bagwateka mu sento jja kumbulira tugende tugweko mu tongere ku ndobozi nagen let's go ebidongo binyuma wembera nawe no gwe binyuma ebidongo binyuma not my singali mukazi singa singa tebakwana lwachi Oyiga inensenyi. Enyimba zenyimba nawe ero zimanyiza mukwano. Twagale ku ddobozi abantu kayimba kalungi wano bakagize. Tusabula tugende. Funa lavu yo njifune tugweko mu lavu kale nage ebidongo binyuma wembera nawe no gwe binyuma ebidonge no binyuma nga nkute kukabina I'm physically fit mweno feeling love yentade mu feeling I'm physically fit mweno feeling I'm physically fit mweno feeling love yentade mu feeling I'm physically fit mweno feeling buli kumacha mukwano nsabira gwe njagala tuzisinkane tunyumyemu buli kadde nkwata wano we wanuma wano beera wano nyiga masajinga we wanuma wano tovao wano love yentade mu feeling di mu feeling I'm physically fit mweno feeling love yentade mu feeling I'm physically fit mweno feeling
I'm physically fit mweno feeling. Love yentade mu feeling. I'm physically fit mweno feeling. Kala kaimba bakaita feeling okuvake washaga hila wekabaka kunyumide nga kakolede nze ngo muntu kankolede kaimba kalungi really kale lyrics simbi ne message njo so juulira dala feeling no uliranga dala chi feelinga perfect pronda ba yaka produce nze oso kubera ngo kanonyako social media nonya shaga hila wabakubuze nonya Mtindo TV eyo tejja kubula tuli buli wamu so kubera nga tukutusako music wo mukulu ono social media enyimba bawanika inayo platform kweziri inayo howe busy DJ Eriko Momo Dondo kweziri music wamuwanikayo jali nera sebo sina tona bawanika sina wanikayo olw'obudde kyabulabe muganda wange nkubulira kyabulabe ekitegede olina okubeera nga omuntu wateeka mu feeling by Shaga Hila akagwako n'alaba waba agenda okukadownloadinga n'akafuna mu bwangu. Okitegede bw'oba tomanyi bwe bakikola nja kuweereza link ezo ozinyigamu oba n'ekifaananyi kyo n'okiteekayo ne audio wo n'omu-uploadinga n'abeerayo omuntu ng'ateekamu katunga oba olina akayimba ogambye King Saha omwagala nnyo n'oteekamu Mulirwana by King Saha bakulaga we bujja obuyimba bwe no downloading abantu basobola okubeera nga bakufuna. Then nsubira okubanga ne YouTube channel ye listed nga Shaga Hila amanya gego gerimu abayimbi mwena bananga bali upcoming social media kati kikulu kati ye trend eriko blood social media eno gifeeko kwe kugenda ovaka sente ebintu bifeeko bigoberere nadala YouTube eyo gifeeko tekayo music yo abereyo TikTok Instagram ku X naye mu making sure nti erinyo okoze salimu eno si kweyita Kimenke erine weyita Lulagala eno ne weyitani kozese erinnya limu nga terigenda kutumenya sibula balayiba Mtindo TV abadde batulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kuwuliza Mtindo TV n'okutulaba wabula nga sinagenda wala nnyo na basibula ngenda kuyisaawo kano kachati kantu katono nnyo kayiseewo ntumirako bakyali bange mwenna abali mu fangoni abali mu ghetto ninayo kyali wange master wange Korode mutumidde nnyo tumira nnyo mukiga basadati mwenna ba fake fame mwenna batumidde nnyo mubeereyo temuvaayo. Kale program esigade Mtindo Express yenze Mtindo the writer the lyrical general Mtindo TV ko tulabira genda ku YouTube otunonye Mtindo TV ku X ku Instagram subscribe ngo sharing na wali ku TikTok byonabyo nabikole nsigade nze Mtindo the writer nja kujukiza Mtindo TV of course the best online TV nenga tukutegeeza go muyimbi ye naye naliyo upcoming jangu mu inbox yange nonyako abasinga mutya bana interviews abwerere sisaba wadde so blood bintu bya kuyisaawo ku low bya low woboli eyo ngo na talent yo nonyako ngambe buladi njagala kumpisamu njakubera nkuchaza ka interview tuberenga tukatambuza mpola kasitobanga oyine ndonge nungi ninagwe nasembyo gwo olunaku kwosajjo yaze wano nti muyimbi nagenze owulira music we n'olutiko ne rummera katendo aleba ntegeko ne kanula nga tayimba wabula akokolima so guys tubere serious jangu ngo kimanye ndongo njina yeyo weri ngeri serious siretano muntu atayina ndongo nasemba okubana endoza mwakiraba no of course endongo weri nze Mtindo the writer bamikwano mubere bulungi mweraba. Mtindo TV, the best online TV.